kuwa enteekateeka zaabyo eza 2026 nga bwagenda okuba naye kati olunaku lwe tuline NUP era president w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu yamaze dda okutuuka. Ssebo abatulaba bakulindiridde babuuzeeko ate tutandike program. Balamusizaako nnyo mwenna bassebo ne bannyabo abatulaba eyo era neesimye okufuna omukisa okubayamu ne muganda nga omugave Annual Katamba omukama tuwa omukisa nga tuttaanya ensonga. Amina Ssebo tubadde tuludde okuba naawe, twasembayo okuba naawe programu eno ng'eri mu budde bwa misana olunaku bwa ku makya katugambe ku lunaku olw'omukaaga ne kakati nkyukakyuka zajja buno bwe budde bwaffe Ssebo. Weewaawo enkula y'omutwe yekuba ensala. Ssebo tutandikirewo programu ndowooza olunaku nga bwe lutambudde tukulabye obadde mu bitundu eby'e Masaka ndowooza sooka otuyitire ekirekokko mu bumpimpi byosanze mu kkomera tukiteegedde nti obadde ogenze kulambula essebuufu abasinga obungi gwe bamanyi nga Eddi Mutwe era ebigambo bingi ebyabadde ku kukwatibwako amaloboozi gabadde mangi nnyo. Ffe ng'abamawulire ekifaananyi kye twalaba luli eri ku bbalaza nga bamulese mu kkooti yali awenyera nga tasobola kwewanirira gwe bw'omutuuseeko olwaleero osanzeeyo ki Ssebo? Webale nnyo Ssebo, mbadde Masaka mu prison y'e Masaka neesikulaba Eddi Mutwe yekka wabula ne bannaffe abalala nga Akiriwo Kivumbi oyo yakulira security ku kitebe kyaffe kya NUP nga Gaddafi Mugumya nga Wakabi Smart. Weewaawo Eddi Mutwe yasinze okwatikirira olw'embeera gye yayisibwamu eyalabibwa mu lwatu naye ng'era embeera yemu n'abalala gye bazze bayisibwamu. Eddi Mutwe yawambibwa wiiki eyaggwa n'amala ennaku 5 nga tannalabika. Okuddamu ne tumunoonya wonna, poliisi ne mwegaana n'amagye ne gamwegaana, ne tumunoonya n'atubula naye twali tuli awo nga mutabani wa Mwai Museveni Muhoozi Kainerugaba nga postinzi yasooka n'atugamba Eddi Mutwe gwe munoonya nze mulina ali wansi mu basement yange ndimu muyigiriza Lunyankole. Weero twasooka kibuusabuusa, tetwabuusabuusa kuba nti yamuyina yakonfaminga nti yamuyina kubeera tubadde tukimanyi nti yawamba abantu baffe abamu n'abatulugunya ye ng'omuntu nga bwe twalaba kakwenza Lukira Basajja. Naye ate ekyatuwuniikiriza okulaba nga amukubye n'ebifaananyi ng'ali bwereere ng'atulugunyiziddwa yenna tumulaba ebiwundu bimuliko aliisa ebitundu byomubiri bye twali tulabako ng'ali bukunya nga bamusazeeko ebirevu bamusazeeko bwena tuse mukomera yanyumiriza ate bingi. So twali mbweraliikirivu. Nagenze ne mulabako Eddi Mutwe. Amawulire amalungi gali nti Eddi Mutwe akyali mulamu naye ate amawulire amabi gali nti yatulugunyizibwa nnyo 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 nnyo, ali mu mbeera mbi nnyo nnyo, yeetaaga obujjanjabi obw'ekikugu amangu ddala. Kyanaku nti olwamujja mu kutulugunya bamusuula mukomera mu kifo ky'omutwala mu ddwaliro mu bumenyi bw'amateeka, kuba ne mateeka omuntu atulugunyiziddwa talina kugulwako misango. Ate ekkomera etteeka ly'amakomera liragira nti omuntu yenna yenna ajja nga alina ebisago nga atulugunyiziddwa, oyo omukulu w'ekkomera oba ofiisa w'ekkomera takkirizibwa kumukkiriza kumuyigiza mu kkomera ali. Naye nga bw'omanyi nti amateeka gonna ganyomebwa bwe kityo bwe kyabadde. So twavuddeyo Masaka emitima gyabwe migumu, emibiri mikosefu. Yeah. Kale kakati tugenda kutunuulira programu eno ebbanga lye tugenda okumala wano. Tugenda kutunuulirako ensonga ezikwata ku ggwanga lyonna nga buli omukulembeze ali national. Tutunuleko ku nsonga ezigenda mu maaso mu kibiina n'ensonga ezikukwatako ng'omuntu. Naye ndowooza kantandikire ku nsonga ezikukwatako ng'omuntu. Ekirungi olunaku olututegeezezza nga bwe lutambudde bino byonna mu bigambo ebyempimpi ebbanga ly'omazze ng'oyingidde ebyobufuzi obisanze otya? Nze muntu ataabeerako awo ne neegomba okubeera mu byobufuzi nga bw'onoojjukira nti nali musajja mukozi wa mirimu mirala naye nga bwe bakuze batuyigiriza nti oyo agezaako okwewala ebyobufuzi bijja kusanga yonna gy'oli oba oli munnamawulire nga wano nga gwewefudde nti akolerera mu SEO ebyobufuzi tebikwatako ba opposition bajja okuyiribya mwana tojja kuba oli awo ogwe kennyini ogasome nti abannamawulire baba wenyudde emiggo.
kiri ku basomesa, kiri ku basawo, kiri ku bayimbi nganze, kiri ku business people n'abalala. So nze n'okufaanana n'abantu abalala oba oliawo n'okukula n'okulaba nti emyaka gyaffe gy'obuvubuka gituvuddeko, bano abawamba eggwanga lyaffe bagitwonoonyeeko, kwe kulaba nti nange kinkakatako okukwatagana ne bannange weewaawo tetusobola kusevinga budde bwatuyitako naye ate waakiri tusevinga obudde obw'abaana baffe n'abazzukulu. Okuyingira mu byobufuzi bye Uganda okitegeera omaze obiyingiramu naddala ng'onyenyeza embeera. Abayingira mu byobufuzi nga bazze kutereeza bulamu bwabwe era bakyebabe having a smooth ride. Kuba bajja kulonda ogende abakulu bagambe kati genda otukolere kino okibakolere, naye bw'oba oyingire mu byobufuzi nga oyina omutima gwo kyegukkirizaamu then oyina okubeera omwetegefu okulwana n'abo bo eggwanga abalirabanga faamu yaabwe kunyagululamu nakufunamu. Ekyo nno kitegeeza nti bw'ojjanga oli ku byaddala ng'ovuganya Museveni kumuggyako byaddala obanga asinzeeyo obulamu bwo, kubanga ebintu bino wammanga biba bikutunuulidde either komera oba okutemulwa oba ekibi ekibyenkana oba okusingawo. Lwaki nkubuuziza ekibuuzo ekyo? Nabadde ngoberera omutimbagano ogundoozi oba exigence ng'okugoberera wiiki eyo wafulumizza ekifaananyi ng'olaga nti ku woofiisi wookolera ku kitebe kya NUP ku kanaala akaliraanyeewo baataddewo kamera enkesi ng'etunuulidde ddala ddala mu woofiisi yo emabegako era bwe mbaserabidde ononzijukiza era nalabako Congo postinze ng'olaga nti neewuwo ewaka Emagere wateekebwayo kamera ng'etunudde mu nnyumba yo era emabegako nendaba nga wateekayo obubaka ku mutimbagano nga waliwo kamera eyateekebwa ebusaabala ku One Love Beach. Nekindeetera ekibuuzo ne ŋŋamba kamera zino enkesi nga ziri ewaka gy'obeera gy'okolera ne gy'owummulira gwe muli kitegeeza ki gy'oli ensonga? Lwaki nkubuuza nti okuva lwajja byobufuzi obisanze otya ssebo? Well, tekitandise kati ng'oggyeko okulumika essimu zonna z'enkuba n'ez'abannanga banneetoolodde nga bw'okyogeddeko bateeka kamera ku buli luguudo olugenda ewange ne bateeka ne kamera empanvu ezirengera mu kompawundi yange mwatunga n'endala egezaako okulengera mu kisenge. Ne bateeka amakubo mangi agajja ewange ne buli kubo baalisaako kamera. Amakubo mabi gajjudde enfuufu naye sente zigasaako kamera zaalabika. Ebusaabala ku One Love Beach bateeka kamera, waliwo zino kamera ezigenda ze baplantinga mu nnyanja era ebifaananyi wabiraba nsobola okulengera kubanga basuubira nti mbeerayo nnyo ebiseera ebimu. Kati recently ennaku ntono eziise bamountinze cameras enene eziraba mu ofiisi yange ne mu kitebe kyaffe munda. Ekyo si kyekyokka, buli wentambulira waliwo abantu abangoberera pikipiki ne mu motoka nga nasinza okumanyika y'omwami gwe bayita Muwummuza anondola buli wendaga. Ebyo byonna ababikoze naye biraga kigoloza, biraga maanyi nedda, biraga butiitiizi, biraga kutya. Gavumenti yonna yonna eraga nti just omuntu akozesa omumwa gwe okwogera amazima n'okugula amaaso g'abantu bamutya nnyo. Of course bwe batyo bazze bakola balondola buli muntu gwe bagenda okukolako obulabe, so sobola kugamba nti banondoola kubanga banjagala nnyo oba kubanga baagala okunkuuma ne basobola okulaba buli kyenkola newankubadde nga bakimanyi mwattu nti byenkola biri mu lwatu n'ebigendererwa byaffe biri mu lwatu. Tubigamba buli omu kubanga tebimenya amateeka. Twagala kukyusa gavumenti, twagala kujjako Mwami Museveni ne gavumenti ye ey'ababbi, tuteekewo gavumenti erumirwa bannayuganda. Ekyo si kyakwekekerera. Twagala kikola mu mateeka era twagala kikola mu bwangu okyasinze. Ogambye nti waliwo abakulondoola, kale wayinza okubeerawo abatamanyiddwa naye ono gwe mutegedde mulina kyemukozeewo mu mateeka bakumutwala ku poliisi ngaawo oba kubeerako ensonga yomugyongera? Naye kakati akole emisango baba bagikola mu linnya lya poliisi nga gyakutte emmundu
ng'olumu atambula n'abapoliisi kati ogenda mu low power. Kankubuuzeeko walabye mutabani wa Museveni bwe yatulugunyiza Eddie Mutwe n'amukuba ebifaananyi n'abiteeka ku mutimbagano. Akakiiko ka Human Rights ne kavaayo ne kawandiika ekiragiro okumuta n'akiziimula. Ne minisita waabwe ow'amateeka naye n'avaayo n'akola statement naye n'agiziimula. Omwogezi wa poliisi watu n'avaayo ne bamubuuza ku bakwatako Eddie Mutwe n'aga leka mukama wange yavuddeyo dda n'ayogera byayogedde kati sibiddamu tafaayo oba byayogedde byakitegeevu oba byakisiru tebimatalinga naye mukama we yayogedde kyekyo. So tewali nfuga y'amateeka wano, ojja kwegendereza nti mu nsi ezifugibwa obwannakyemalira ate obwannakyemalira ku mulundi guno nga butuuse si kibiina wabula family. Ensi ezirimu family rule weesanga nga family eyo eri mu buyinza eba waggulu w'amateeka ngera bwe kiri wano mu Uganda. So tolina woyinza kuloopa bakozi ba bikolobero okujjako okwekembanga eggwanga ne tubagobaganya ne tweddiza ensi yaffe buli omu n'abanga yenkana ne munne. Obweraliikirivu bwange bwe buli bw'oyogedde omusajja oyo singa akeera ku makya n'abaako ekintu kyakoze abeera mu byambalo by'ebitongole by'ebyokwerinda bye tumanyi oba ali mu byambalo singa akeera ku makya n'abaako kyakoze va ku oyo mukama we gwe bayita muhoozi ayambala ekyambalo ky'amagye namba 1 yakulira amagye yavuddeyo setuteebereza ye yavuddeyo n'akola ekikolobero n'akissa ne ku kamera n'akubuuza oyagala video evidence n'amaana n'akubuuza ogenda kola ki. Waliwo ekirala kye weetaaga okuwanga example annually. Kakati ebyokwerinda byo bisigaddewa kubanga kakati biringa ebitutabudde kati ffe ababirabira eno. Ebyokwerinda bwe wawo nsimanyi okutunulira ebyokwerinda byange naye lindako kamala okumalayo kyembadde ngamba kubanga bw'otunuulira abakwetoolodde oba abakuumi bo nzijukira bulungi nnyo nali nkyakolera Mmengo mu kalulu ka 2021 mwali kalangala mu kunoonya akalulu. Abantu bonna be wali nabo nga mulimu n'ab'ebyokwerinda bo ne babakwatira e Kalangala era twagenda mu kulonda nga tobalina ne baggulwako emisango gyali gyakubeera na bintu ebyekuusa ku magye amasasi baali bantu basomanga mu 30. Twolekera kalulu ka 2026 ab'ebyokwerinda bo nabo tutandise okubalaba nga babakwata emisango era nabo bagenda ku fayiro emu. Kino kitegeeza ki ebyokwerinda byo bisigaddewa tetugenda tuuka 2026 nga tokyalina muntu n'omu abakwetoolodde. Kino kikulekawa ssebo n'abantu babakwetoolodde. Ffe abakristaayo n'abakristu tugoberera mukama waffe Yesu Kristo naye waliwo yali mu kaseera akazigizigi ng'abakyala bamukaabira n'abagamba ati mukaabira nze wabula mwekabire mmwe n'abaana bammwe. Nsiima nnyo munnange omuntu okulowooza ku byokwerinda byange naye nze nowakiriko nti abantu bamanyira ekintuseeko baba kimanyi bankubirako ne kundulu nga Eddie Mutwe n'abalala. Ne waliyo bannayuganda bangi nnyo abawambibwa olunaku lwaleero omuvubuka gwe bayita Kyagulanyi Nasifu gwe bakutte ne Eddie Mutwe n'omulala tebannalabikako. So tetunulya byakwerinda byange ng'omuntu tutunulye ng'eggwanga era bwe tuba twetaase ng'eggwanga bwe tunakitunulya ng'ekya Kyagulanyi then tujja kutuuka ekiseera tugambe Kyagulanyi bw'aba ali safe kiryoke nandibadde siri wano n'enkuba nduulu ey'abalala so that bwe kintuukako nabo basobole okunkubira enduulu. Kati ebyokwerinda mbitunulya ffena nga wamu. Of course buli baba nga baagala okunkolako obulabe basooka kufuba kunzijako bannange naddala byebyokwerinda basooka kuwamba Kireewo, Gaddafi, Smart kati Eddie Mutwe yakulira ebyokwerinda ebyange biri private ng'omuntu naye bamuwambi. Kitegeeza nti bagezaako ku isolatinga oba okunzijako support yonna yenneetoolodde batuuke okunkolako ebikolobero nga tewali mujulizi oba tewali ayinza kuntaasa. Naye ate era nja kugamba nti security eyange teri just munze ng'omuntu wabula eri mu birowoozo byenzikiriza byenfuba okuteeka mu bantu abangi ab'enjawulo.
kyekintaasa nga nze kubanga buli webankozeko obulumbaganyi obw'ekikanga ekyo amaanyi g'abantu gegabadde gantaasa pressure eva mu bantu yebadde esaawa embeera nesobola okuyimbulwa era nga pressure eyateereddwawo era ekyateerwawo ku Eddie Mutwe kwekulaba tikatita kyali mu godown nga bwe yabadde so tutunulira bantu ne Katonda. Okay. Nina kyendaba kibadde mu kibuuzo kyange ndaba pattern oba ndaba okufaanagana nti 221 baateekebwa ku file emu ya masasi kubasanga na masasi 225 tugenda mu 226 era abakakwatibwa bali ku file emu kubanga Eddie Mutwe amawulire ge twalaze bamuteeka ku file y'omusango oguli e Masaka ogw'obubbi n'okuba bannamawulire kino tolina bw'okirabamu kyekiringa kyekiraga wera bafuna kye bakozesa kankuze emabega tekitandikidde ku ffe baali baagala okusiba Dr. Besigye mu 2011 baaleeta ekisangosango ne bagamba Besigye akwata omukazi ne bafuna omuwala yali akolewe ne bamukozesa wewaawo omuwala oluvannyuma yajja nakyasanguza nti babadde bamukozesa kusiba Dr. Besigye. Gavumenti efuna tebulwa abantu bekozesa ekyennaku nti wabaawo abantu ebiseera ebimu nga bali close nga bali kumpi naawe naye nga beetegefu okukozesebwa so si kuye yekka n'abalala bangi naffe kuffe Mwaruwa gye batira driver wange baleeta ekisangosango nti bankutte n'emmundu ne baleeta n'emmundu bbiri ne baziteekawo owaawo zaabuzibwawo kati ku mulundi guno bakozeseza bannamawulire ne bagamba Eddie Mutwe Gaddafi Akireewo ne Smart bakubye abannamawulire ne bababbako esweta naye ngero bw'onojjukira olunaku olwo twali tugenze kuziika muganda waffe Pascal yabeera London embeera eyo bwe yabeererawo maybe gye bunajja tunagyogerako naye ne bakozesa bannamawulire nasanyusa nnyo bwe nalabye okufaananako nga omukozi wa Dr. Besigye yavaayo n'agamba nedda omusajja gumwayiriza mulimba temukozesa mwatu akulira abawulire ba Greater Masaka Journalists Association yavuddeyo n'agamba nedda twali tukayana bano batukubye batusindikaganye naye ate bajjeeyo nti Eddie Mutwe ne banne bajja nga baagala okubba esweta n'essimu ku bannamawulire ne bajja n'ebyambe kwegamba ebintu ebiri fana ate kyewunyisa nti abannamawulire be bakozesa ku mulundi guno obutakkaanya obwo baganda baffe bagamba bwe bwabeererawo mwattu bwabeerawo n'abantu be twali tuli nabo mu kibiina kyekimu so engeri gyekiconnectinga n'aba drone n'aba SFC kitawaanya obwongo bw'omuntu naye nga bwe ŋŋambye nti eva wabeerawo abantu abali ready okukozesebwa yo gavumenti ya Mwai Museveni yagala kunoonyayo kisangosango leero tuleese ekisango ki ekikumira ono mukomera kati for now kyekisango ekyakumidde bannaffe mukomera. Omanyi ku weekend nabadde ngoberera ensonga eza Eddie Mutwe era nga tukyaliko ebyo ebyokwerinda byo nekulaba ng'ogenze maka gaba Eddie Mutwe naye embeera yabadde enzibuzibu ntera okugoberera engero za Bayibuli ate naawe nkulaba oli musajja musomi wa Bayibuli omanyi oziwerako ennyo ebyokulabirako naye olugero olusinga okunkwatako lwe lwa Dawudi ekyawandiikibwa kye najjukidde Dawudi Abayisirayiri bwe babalumba ne bababba ne babakuba ne babanyagako abakazi baabwe n'abaana kati Dawudi n'akaaba bakulembera ne batandika omukasuukirira amayinja n'agolokoka n'ategeera ekyokukolera n'abakulemberamu ne bagenda ne banunula eminyago gye baali babagjeeko natunuulidde President Robert Kyagulanyi Ssentamu ku lunaku olwabadde lwa Sunday ng'ali ewaba Eddie Mutwe amaaso ne gavaamu amaziga engamba nawe kigaze waliwo enjawulo wakati w'amaziga n'ebiyengeyenge ne wajja ebiyengeyenge nengamba ekifaananyi kyagezaako okusiga nti abamutuusiza ku kino abalaga nti wano we munkwata wano mubeera mumaze so kitegeeza ki no baba tebamaze
tuli bantu siri superman siri robot ndi muntu era waliwo ebinnuma era okulema kw'omuntu yenna naddala omusajja si kugwa wansi ne kugwa wansi n'alema okuyimuka. Tujja kunakuwala bulijjo nkyogera tujja kunakuwala tujja nakaaba amaziga naye era bulijjo nkibagamba nti entuyo n'amaziga byonna bitungununa nebikuwa ebyokuddamu byanjawulo. Amaziga gajja kuwa okusaasirwa n'entuyo sijja kuwa obuwanguzi. So ne bwe tuba nga tutuusiddwa mu mbeera eyungula eziga bwe tumala okugasangula ate tutuyane paka nga tuuse ku kitwagala okutuukako kubanga eddembe lijja eri abo abalirwanirira abalituyanira seeri abo abalikabirira gyokomoka abo abantu gye bakomokola ki okunyigirizibwa. Tusobola gaana muntu kunakuwala tusobola tulina bannaffe betwagala abatwagala abanyigirizibwa abatali musango so kijja kuleeta ennaku naye luvannyuma lw'okunakuwala sala entoto olabe nti enkya nalwo tunakuwala. Lwaki nkubuuziza ekibuuzo ekyo ekibiina kyo kyovaamu ekya NUP ndoza kimu ku bibiina by'obufuzi ebikyasinze abantu baabyo okukwatibwa olw'ensonga ezeekuusa ku by'obufuzi. Kino labayo embeera yonna yonna ey'essuubi nti oba oliawo binaakomezebwa oba oliawo abakikola bayinza okutuuka ekisa ne bakivaako. Waliwo enjogera egamba it always gets harder before it gets softer. Obudde buba bunaatera okukya enzikiza ekwata nnyo emambya nemala nekola ki nesala. So okunyigirizibwa kuno n'okulaba nga abatunyigiriza ate gye tukoma okwerwanako bongeramu nabo amaanyi kitegeeza ki? Kitegeeza ntubasuuza omugaati tubasuuza ekyo ky'obugagga kyabwe kye balina nga yeffe okuba nti batufuula abaddu. So gye bakoma otulwanyisa gye tukoma okumanya nti byetukola biba threateninga oba byetukola bireetawo enjawulo. Nga omujiji gwaffe tegunajja mu nsonga zino. Yes, baali basiba opposition naye nga bamukwata ne bamusiba olweggulo ne bagenda ne bamujja ne bamuwa beyiro ne bamusiba ne bagenda ne bamuwa beyiro. Kakati ffe ekkooti y'amagye neetandika nti gwe bakwata ng'oli wa NUP tebakutwala mu kkooti ya bulijjo bakutwala mu kkooti y'amagye. Ekyo nakyo ne kituuka nga tekyasobola tusitopinga ne bagamba kati gwe mukwata mumutwale mumutulugunye mumbuzeewo ne kigaano tusitopinga ne bagamba kati mutandike battabusi ne batandika obbakuba amasasi Walyendo bamutta Hakim Sekama bamutta Franka Senteza bamutta Yasini Kawuma bamutta Rita Nabukenya bamutta n'abalala bangi nnyo ne tugaana ne bagamba mbabuzeewo bafune entiisa Kibalama bambuzaawo tetudanga mumulabako Sekamwa si Sekamwa Kanata Muhammad tetudanga mumulaba Damulia tetudanga mumulaba be bawambye ne Edi Mutwe Bakyagulanyi Nasifu n'abalala tetunaddamu balaba ne tuganya okupowa. So buli woolaba nga bakola ebikolobero eby'amaanyi okutumalamu amaanyi manya nti batidde balaba tetupowa balaba tugenda bugenzi maaso byonna bagenda bimalayo bamale basigaze ekimu kyakudduka misinde. Ekibuuzo ekyo kintuusizza ku twitisi za General Muhoozi zasooka kubeera nga zakusaaga eri abaziraba naye kati olwaleero buli omu amanyi bwazitaputa okusinziira gy'alabira ebintu tukkirize tugaane. Twitisi za General Muhoozi zino mu kuyingira ebyobufuzi ebyawana ewaka waawo buzize zibeerako ebintu bingi naye zajjako ku byobufuzi katusikeyo ebyokumpi buli omu byasobola okujjukira. Zatandikira ku Dr. Besigye ng'agamba nti Dr. Besigye oluvannyuma lw'okukwatibwa kwe tajja kuva mu kkomera okutuusa yonna gye binaggwera naye ng'ensonga ezimukwasa nti yali ayagala kutta kitaawe ze twiti za General Muhoozi ne zimala ne zisala
nezidda ku NUP zigenda okuva ku Dr. Besigye nga atwaliddwa mu kooti y'amagye nezidda kuba NUP. Lwaki ndeese Dr. Besigye n'okugattako NUP nti Dr. Besigye n'okutuuka olwaleero bannamateeka be bakyalwana okulaba ng'afuna okweyimirirwa naye kukyaganye naye nga kuliko tweet eyagirako nti oyo tajja kukola ki kuva mu kkomera zizze ku NUP zasookera ku ggwe Kabobi biki nezimala nezibbulukukira ku Edimutwe nga omunoonya tweet za Jeno nezikuddamu nti tumulina wano mu basement yaffe wano wenkubuuliza nti tweet zino nga zitandise okujja ziriko Dr. Besigye atannaba kufuluma mu kkomera atannaba kufuna kweyimirirwa kubanga n'omusango gwasembayo nafuna omukisa naliyo mu kooti nga in fact nze nali nsoma n'amawulire wano nga bannamateeka bagamba buli kimu ekisoboka tukikoze naye omulamuzi n'agamba nti tajja kufuna kweyimirirwa bwe kibeera nga kizze ne ku bawagizi baba NUP ku tweet zezimu kyekiri kyenkubuuza nti olabawo omukisa bino okukoma ebyokuwamba abantu oba ebyokukwata abantu nga tulina tweet egamba nti oyo tajja kuva mu kkomera ngaera tukirabyeko tannaba kuvaayo matu bijja koma sinjagala obeere sure bijja koma ekizimba kiyinza okuba nga kisiiwa ng'obulira osiiribwa oba tomanyi buzibu buli naye ate bwe kizimba ne kirungula nokiranga kyengedde yesi kiba kiruma naye kiba kisemberedde okwabika n'okumala kikale. Lwaki ngamba bwe ntyo ekizibu tosobola kisolvinga paka ng'okya-identifyinze nti kati kyekino kyekizibu okumala ebbanga ddene bannayuganda babuzaabuziddwa nga tebamanyi kizibu ekiri naye kati bamanyi ekizibu ekiri nti tulina omwami eyawamba eggwanga lyaffe emyaka 40 egiyise n'alimba buli omu naye aggulawo amaaso gwatta oba gwabuzaawo oba gwa compromise nga nekibeera bwe kityo paka waze ng'ayagala kuzaako mutabani we naye nga mutabani we ye mwana wattu enneeyisa ye egirayo ddala ekifaananyi n'amazima ga kitaawe gakwese so intelligently. So okulaba nti mutabani wa Museveni teyakatandika yatwitinga n'agamba Yesu yali munyankole mwe abatali bewaffe mwakula bwe muti bwe mwe temufaanana bulungi bla 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 ne of course bangi babitwalanga ebyokusaagirira tetwabitwalanga byakusaagirira kuba tubamanyi era tubasitadize era ne bannakyemalira tuzze tulaba batabani baabwe be baayonoona n'obuyinza bwe bazze beeyisa kuva ku batabani ba Saddam bakuse nga bwe beeyisanga paka ku batabani ba Gaddafi nga bwe beeyisanga paka ku batabani ba Mobutu Sese Seko nga bwe beeyisanga kakati ne mutabani wa Museveni tebalina njawulo. So bw'oba ogze ogoberera enkyukakyuka naddala ezibaddewo mu bifo ebifugibwa obumbula olaba olugendo lwetukutte ekyennaku nti mutabani wa Museveni ebikolobero bye abyambazza baganda baffe abanyankole abantu abalungi. Yes, waliyo abeeyisa obubi abeeyisanga ye waliyo abasosoze nenjagala omanye nti si kalicha y'abantu ba Western Uganda naddala abanyankole okweyisa bwe batyo okuvoola bannaabwe okusosola n'okutulugunya si neeyisa yaabwe nze gye mpasa ne mukyala wange gyava mbamanyi bantu balungi ate era waliyo abanyigirizibwa ennyo era ozze olaba nga bangi abavumiridde enneeyisa eyo naye enneeyisa ya mwami Muhoozi ye neeyisa esobola okutwala eggwanga mu genocide oba ekitta bantu era neeyisa eraga nti kyavuga ekyo eyo no ensonga lwaki nawandikidde ebbaluwa abakulu ba elders abakadde b'omwankole ne mu Kigezi ng'ensonga eno ngireeta ku forefront bayita abakiikulu abakiikulu nga njagala ensonga eno yogwerweko kuba amaloboozi kati ge tulina ag'abataka n'abakulu mu madiini n'abakulu abeebuzibwako abayinza okuprevailinga mu nsonga eno ne bavayo ne bongera okukyasaatinga nga bwe nkyasaatinga nti emirembe gy'okusosola amawanga gyayita dda kya bukopi nnyo kya buswavu nnyo amawanga gaffe gabaddewo ebbanga lyonna nga gakolagana nga bakwatagana. So omuntu yenna yina okukola ebikolobero bye n'anoonya babyambaza
n'abyambaza Abanyankole netannaba kubibambazaako tweet yagambye nti ali mu basement yayiga Lunyankole. Yes bw'oba okutte Sebuufu Omuganda n'omugamba ndi mumuyigiriza Lunyankole ng'oli mumukuba miggo ng'ate ekyo kiraga by'obadde nga oyogera ebbanga lyonna kiina kye kitegeeza. Holocaust ekitta bantu eyo mu Germany ne Poland nga batta Abayudaaya tekyatandika na gas chambers, kyatandika na bigambo na zi articles ezinyoma okuleetawo enjawukana n'obukyayi. Tubeera tusoma comments ku social media ng'olabira ddala obusungu obwo kyendowooza titwandikivumiridde era nange njaga kutwala omukisa guno okusaba baganda ba first of all okusaba baganda baffe ab'omwankole bavumirire eneeyisa eyo, bavumirire ekintu kyonna kyonna ekigezaako okuleetawo enjawukana. Sabe ne baganda baffe bonna abawa ne Buganda n'okwetoola Uganda yonna badismissing eyo tribal narrative mu bukulembeze obwaffe. Ebyo tebisobola kubaawo. Njagala n'okozesa omukisa guno okuwa assurance baganda baffe bonna naddala Abanyankole bagezaako okusiiga ebyambyone timujja kuba safe and secure ng'omukulembeze nga nze oba alowooza nga nze ali mu bukulembeze. Tewali muntu yenayina okutiisibwatiisibwa olw'ebikolobero ebikoleddwa omuntu omulala. In any case bebakozesa abamu si Banyankole bakozesa n'abaffe wano mu Buganda okunyigiriza abantu baffe. So tulina okuvumirira eneeyisa eyo ne tugigoba ne tugoba n'abagireeta abava eyo n'abamu abafu abakozesebwa. Lwaki tweets ezo zizze mu discussion eno nti obutuufu bwazo oba omuntu aziwandiika nabwo olunaku olwaliro tukyebuuza we buva, kubanga ffe ng'abali mu mulimu ogw'amawulire olunaku lwe tugenda okufuna omukisa okutegeera nti ddala tweets zino yazikola. General Muhoozi amanyiddwa omuduumizi w'amagye, palamenti yamuyita abeeko kyannyonnyola, teyajja. Teyakoma butagenda bugenzi yabayita baddiikuula nakyo kyogere. Mu butajja mu kakiiko ka palamenti akaali kamuyise owandiise ebbaluwa eri abakulu mu Ankole region katugambe tetunaba kulabayo mukungu wa gavumenti ali mu kifo oba oliawo ekisobola okuyimirirwako tugambe nti zino tweets si yazikola n'amagye ga UPDF tegannaba kuzeegaana. Ekifaananyi kyosanzeemu Eddie Mutwe kiraga nti tweets zino zifaanagana n'ebifaananyi n'embeera gy'omusanzeemu. Absolutely. Eddie Mutwe bwe njogedde naye mukomera lubadde lunaku lwaleero azze bamukwatiridde bamukuba nnyo. Yaŋambye nti yali ku mpingo ebbanga lyonna, empingo nga bazirinnyako ebiseera ebimu ne bamuwanika ku ddobo ng'ali ku mpingo, empingo ne zimuyingira zaamusima katono kutuuka kugumba side ne side. Bamusiba aŋambye bamusibisa buno obuntu ngo aba revenue bwe basibisa amaduuka ku magulu era nabo ne bumuyingira ne bamukuba obukongovule buno. Yatunyumiza nti bamu waterboarding yentulugunya we bakussa ekigoye mu kamwa then ne batandika okuyiwa amazzi ne bakubanga abakubika akatambala ne batandika okuyiwa amazzi. Kikuyisa obanga drowning obanga gwe tutubise mazzi nomala ebbanga ne bakujjayo oba okyasa ne baddamu ne bakuzaayo kye bayita waterboarding eyo entulugunya n'ekibiina ky'amawanga amagatte kyagiwera. Baali bagikozesa kuba Taliban mu Guantanamo Bay bwe bayisiza Eddie Mutwe ne bamukubisa amasanyalaze ne batumutulugunya ebimu yajjo bittanya naye ng'atugamba nti bamutulugunya bamulanga ggwanga lye. Yategeeza nti ku lunaku olwokusatu Muhoozi yennyini yajja yennyini n'amwetulugunyiza. Tibwe yatuuka n'amubikkula amaaso n'amubuuza amagara. Kati bambi musajja watu Eddie Mutwe yetamanyi n'amagara kyekitegeeza. Bwambuuza amagara n'agamba tebannagampa. Nekujja tuseka naye munnange bya nnaku ne bakuba tunyumiza emboozi ez'ennyamiza nga muzo babadde balina omuyimbisa oluyimba lw'ekitiibwa kya Buganda naye ng'akyusiza ebigambo
bwe walina okuyimba nayimba ntya nesitenda Ssaabasajja Kabaka nga bamugamba okyusa oteekewo Ssaabalwanyi Kaguta ne bakuba kwegamba ebintu ebyenyamiza bingi nnyo ebyamukoleddwako nga bwe nagambye bw'anaafuna omukisa anaabyetotolera Katonda akkirize aveeyo nga mulamu naye singa Eddie tatwalibwa mangu kujjanjabwa simanyi kinaabaawo kubanga tali bulungi at all tali bulungi kyanaku nnyo nti omulamuzi mu kifo ky'okusindika Eddie mu ddwaliro yamusindise mu kkomera ekyo nno kyongera okulaga systems zetuyina nti omuntu ali tortured wasoma amateeka omanyi amateeka bwe gagamba naye mwatu toyinza kukola amateeka kye gagamba kubanga bakama abo abakusasula ate abakufugira ku mundu gw'emundu bakulagidde kirala ekyo nno nakyo kyanaku ebya Eddie Mutwe bikuwa kifaananyi ki mu ndaba ye y'ebintu kubanga bwe kibeera nga tweet zino zetwogerako zaalaga nti ali mu basement tebatugamba oba basement y'ekkomera gundi oba basement y'akaduukulu ka poliisi gundi naye eyavaayo yavaayo tasobola kwewanirira n'ekifaananyi ky'omusanzeemu kati nga gwamulabyeko twolekera kalulu ka 2026 luli tubadde nga bannamawulire nga tutambuza bulungi emirimu gyaffe n'ab'ebyokwerinda naye kakati olwaleero akalulu k'ekawempe katulazeeko nti naffe bisobola okutukyukira ne batukuba wali mu ddwaliro Ensambya nogamba nti wavaayo towonye bwe bakuba kiprojectile ku kugulu nogamba wavaayo towonye kubanga abasirikale baali baagala okuyingira mu kisenge wojjanjabirwa nekindeeta ku kibuuzo nti kakati wo omuntu waali n'abeera nga ali safe otubeera nga twafunyeyo detention center ng'ovaayo obwenyera akabaate tekatujjidde tewali ali safe first of all nga tunambuza nti omuntu wanabeerera safe tewali kifo kyogenda kubeerera safe ne wano mu studio yo togenda kuba safe era tewali muntu yenna agenda kuba safe nawe munamawulire togenda kuba safe kuba wena okusabana kusanga ng'okola omulimu gwo mu butuufu bwagwo bajja kukuba emiggo kuba baagala okola mu bukyamu bw'anaabeera musawo bwe banamusanga nga akola omulimu gwe mu butuufu nga jjanjaba omuntu gwe batayagala jjanjabe bajja mukuba emiggo baba mutulugunyu baba mutte bwe banaasanga omuvuzi wa taxi nga takola kyebaagala bw'anaaba mulamuzi oba looya mu kooti n'asala omusango mutuufu bwagwo bagenda so tewali ali safe ensonga lwaki ffenna buli omu alina okurealizinga nti kimukwatako n'akola ekituufu mu busobozi bwe n'akola ekituufu ffenna bwe tusobola okubbulula eggwanga siri abannabyabufuzi bokka siri abo abeesoboddeyo bokka ne bagamba kambeeko kyenkola naawe kennyini atavuddeyo n'ogamba oke nange neesimbyewo osobola okubaako kyokola n'osobola okutambulira mu ggwanga lino ng'olyeyagaza singa obadde ombuuza nsi ki z'egyendowooza gye tuyinza okubeeramu oba oliawo ndifunye ekikyasi nekubira ekifaananyi ekya Uganda gyendowooza tujjatuuka program ebira ya ssaawa 2 sebo weewaawo kakati ensonga eyo entuusiza ku kibuuzo kyalabikidde lunaku lwaggulo mu press conference yabadde ku kitebe bwe wayogedde ku mugenzi Seggirinya ne omubaka Alan Sewanya naye baabasibira tujjukira bulungi nnyo kirungi baabasiba ndi mulimu guno gw'amawulire era basooka okulabikako bajja bali mu mbeera yakuwenyera zijjukira ne Seggirinya waliwo yalagira ebigere nga bitandise okugira eno okuvunda eno mu ntobo naye ng'ali mu kooti balinga bakyali ku Zoom ebiseera ebyo n'ogamba nti bwe babakyaliranga bayogeranga erinnya ly'omumyukawo nti omumyukawo yatusiba nenzijjukira ekirungi ebintu ebimu nno mbadde ssebo mbeerawo nga bibyogerwa zijjukira press conference zaali oba ezaali ziggalawo ezimu ku yali eggalawo omwaka oba okuyingira omwaka n'ogamba nti waliwo omu ku bakulembeze mu NUP nga tebannaba kukwata baana ekalangala eyasisinkana omukulembeze w'eggwanga mu kumusisinkana ebyaddako abaana ne bakola ki ne bakwatibwa tukitwale nti era embeera y'emu nali mu church awo oli mu church okay yeah otegedde gye ndaga esebo well first and foremost njagala omanye nti abantu bonna
njagala omanyi nti omulabe waffe nga bannayuganda ye Museveni ne mutabani be n'abo bakozesa era bw'oba olwana ne mulabewo oconcentratinga ku mulabewo sigamba nti bano bakozesa oleme kulaga nsi oba bakuba mutoki nti bakozesebwa ne omulabe waffe ye Museveni ne mutabani we n'ebiseera bingi akozesa n'abantu baffe Annually ng'omukulembeze bingi byemmanyi bingi ebintuukirako ebiseera bingi nesibiwa focus kubanga njagala nnyo okuwa amakulu ebyamakulu ebimu mbima amakulu newankubadde ndowooza nti byandibadde bituufu okwogerwako so bingi nnyo ebintuukako byesoogerako byendeko obulesi era eyo ensonga nagyogeddeko lwakuba Eddie Mutwe yakwatiddwa nga njagala to creating a light era buli kimu kibere in the open Eddie Mutwe nga tanakwatibwa baganda baffe Smart Wakabi Akirewo Kivumbi ne Gaddafi Mugumya bakwatibwa ne batwalibwa Masaka bali basoose kuwambibwa ne babuzibwawo ennaku eziwera twabeekangira Masaka nga bagamba babatute ku musango omusango ogwalopebwa bannaffe betwalinga nabo mumwali mubyuka wange ne mbako wekimanya kabonera n'abannamawulire abeegattira mu kitongole kye bayita Greater Masaka Journalists Association n'abakuumi b'abannaffe abo nga bagamba nti abakuumi bange babakuba bwe twali mu kuziika we nalina abakuumi baffe ku lunaku olwo era twavaayo nga tewali situation yonna ebaddeyo naye era nkakasa mwe bannamawulire mwali mu followinga naye kubanga mmanyi nti bannabyabufuzi baagala nnyo wabeerengawo clash ebiseera ebisinga sibiwa attention naye bannamawulire baloopa kyemusango nti abakuumi bange bababyeko esweta n'essimu nayagala nnyo okufollowinga up naye nemuzuula nti Smart tiyagenda nakuziika eyo Smart Wakabi tiyaliyo naye twalina Akirewo twalina Gaddafi twalina Eddie n'abalala we nenjagala okufindinga out naye ate bwe bakwata Akirewo SFC bwe bamukwata na drone ne bamubuzaawo ebbanga n'amala n'alabikira Masaka nenga maama bimasaka bakwatisa drone zibawambisa drone kakati mutabani wa Museveni Muhoozi bwe yawambye Eddie Mutwe n'amutulugunya ebbanga eryo lyonna abantu ne babanja Eddie Mutwe nga talabika paka yakiriza nti nze mwina ndi mumutulugunya of course pressure ne mountinga nga bulijjo nti basaawo ekisango kati musango ki bwe bankwata nga bantwala Luzira baleetagwa OTT we twekalakasa nga tuwakanya omusolo ku internet ku mulundi guno ne baleeta musango ogwo so okwata Eddie Mutwe Muhoozi n'amutulugunya ate n'amuleeta n'amugamba nti amukwatidde ggwe amuleese ku musango ogwo kireetawo question kulaba nti ate kyatusanyudde abamu ku bannamawulire b'e Masaka naddala abakulembera omwami gwe bayita Magembe yavuddeyo n'abyesamba n'agamba nedda bwe babanga bano balopye musango nti onankubye ate omusango ne mugukyusa ne bagamba bazze n'eriso ne bateekako aggravated murder aggravated robbery okutwala banno mukomera okufuba obasibira oba okumira mukomera then waliwo kino ekigendererwa kirala ekyo nno ne kireeta n'ebintu ebirala bingi nnyo omanyi kiba kimu ekireeta ku kirala nekikomyawo ne kya muganda waffe Ssegirinya bwe twamukyaliranga mukomera ne Ssewanya nankakasa n'amukyalirako bamanyi bwe babagambanga balinanga ensonga gye basongangako of course nga sigiwanyu makulu paka ebirala bwe bizizze nga bizimbira okwo nze ni muntu ayagala okubeera mu kitangaala kyomukisa omulungi ne muganda wange yabaddewo nengamba yayi ensonga eyo gye njogerako nyamba okakasa abantu nti sibiyiiza wano naye bottom line wadde baliwo abakozesebwa omulabe waffe yoli abakozesa si nti bano abakozesebwa tujja babuusa amaaso nabo tujja balabisa eri abantu naye ngaomulabe waffe ye Museveni ne mutabani we
tugenda kufokasinga ku kukyusa eggwanga bana bala abakozesa abakozese bwe tunawangula nabo bajja gamba munnange twali ku lwammwe. Ekigambo ekyo kulabisa okyesigamiza ku mawulire g'ofuna ogambye nga omukulembeze ofuna amawulire ag'enjawulo ne gakujjira kagamu n'ogawa amakulu amala n'otagawa amakulu naye amawulire gano gajjirako obukwakafu kubanga Honorable Mpuuga olwaliro agambye nti akutwala mu kkooti ne munno bwe mwayogedde ensonga ezo. Nga bwe nkugambye nti bingi nnyo nno ebintuukako bimba manyi n'ebimu ne mbireka bulesi naye embeera ejjawo nga kyetagisa information emu netekebwa ku meeza so nja kugamba bugambi baganda baffe bonna batambulira mu mbeera eyo nti babeere b'amazima n'amazima gajja bafuula ab'eddembe. Okay. Ensonga eyo nno entutte ku kibuuzo era kino ekirala kubanga nabadde ngoberera ennaku ezo ndaba Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yakyazibwa ku mukutu gwa TV ogumu era nayogera ku nsonga n'agamba nti abakulu mu NUP bamutuukirira ng'okulonda kwa 2021 kwakaggwa ne bamugamba alangirire nti akalulu kabbiddwa abantu beekalakaasa NUP bajjeyo obuwanguzi bwabwe bwe kibeera nga waliwo abakulu mu kibiina bemusongamu nti bayinza okuba nga bayita eno n'eri kino kyo kyavudde mu kamwa ka mukulu njagala kumanya ssebo nga ggwe omukulembeze wa NUP ow'oku ntikko ani yakulembera ekibinja kyo ekyagenda ewa Katikkiro ssebo? Ekyo nno si kituufu. Of course nange nabiraba era neewuunyiza naye nagezezaako okwebuuza kuba nange nga njagala kumanya ani oyo wa NUP yagenda ewa Katikkiro n'amugamba alangire nze nkulembera NUP naye nina ne bannange benkulembera nabo era mu bonna benkulembera nabo tewaliwo n'omu era asabyeko Katikkiro okulangirira nti NUP wangudde. Naffe tukimanyi bulungi abamu ku ffe twasoma amateeka era tumanyi bulungi nti Katikkiro wa Buganda si yakulira akakiiko k'ebyokulonda era si alina okulangirira omuntu awangudde. So ekyo kyanewunyisizaamuko naye era nja kitaanya nti abantu bangi kyebalinga basaba nga bwe twasabanga abakulembeze ab'amadiini n'abalala okwogera ku mazima okusingira ddala ku mbeera eyaliwo era ekyagenda maaso y'ekiwamba abantu naddala wano mu Buganda. Abaana ba Buganda bangi bawambibwa batulugunyizibwa n'avaayo nga talina njala talina maaso nga tusaba abatutwala bakyogereko kubanga basinga baali batulugunyizibwa wawa gye bava. Honorable Zaake nange kenyini ne bakati abawambibwa bakukuba bakugamba kati kabaka wokajja kutaase bakuba bakulangira nkulayo n'enfaananayo ng'Omuganda. Kitwalowooza nti kikyamu ne tulowooza nti era kyandibadde kirungi amaloboozi amagundiivu okuva gye tuva kayogere ku nsonga eyo. Of course n'ebirala nga obutali bwenkanya obwali bwolesebwa. So byendowooza nti those were legitimate voices. Of course Katikkiro yavaayo n'abyogerako nga ne ku mulundi guno bwe yavuddeyo oyo munamulabe mu lukiiko lwa Buganda ayogera ku nsonga za Idi Mutwe. Ekintu ekyasanyusiza ennyo abantu nange kyenasiimye nnyo era tumwebaza naye ekyokubeera nti waliwo aba NUP abasaba Katikkiro atulangirire nti ffe tuwangudde ekyo si kituufu tekyaliwo. Okay, kale omulungi atulaba ku NTV tuli butelevu mu program yaffe ebiga